yindala nnyo ate nga ya lusaago. Yeah. What? Yeah. And yali mulwadde. Ate kikwewunyisa nti ku muwala oyo ate ye samufunirako bulwadde. Owokubiri yali mulwadde. Nzula nti mulwadde nabeeranga naye nga simukebeza nga tubiira na ate muntu eyali tasobola kuyisa nnaku bbiri nga taze waka. Nga tasobola ziyisaawo. Omuwala oyo yali akimanyi nti mulwadde? I think yali akimanyi. N'atakubuulira? Teyaŋŋamba. Kati nabeeranga naye era nga twegatta. Nga twenyegera. Everything nga tubikola buli kimu. Naye ng'aluma n'owulirira ddala ng'akola ki? Akulumye. Nga ye muntu gwegatta naye n'owulira nga okoye ng'olina genda mu ddwaliro. Okitegedde? Nga wemmala okwegatta naye ebiseera ebimu nina genda bugenziwa. Nga kikingo bleedinga nga bleedinga. Yes. Ye muwala gwe nebakanga naye. Ebiseera ebimu si byonna. Ng'ali dry completely. Teyali dry. Naye twakikolanga nnyo. Mwanyumirwanga nnyo. Ne tuyitako kaŋŋamye ne tuyita we twali tulina okukoma. Obadde ontiisiza nti oba omuwala yakuharasinganga? Nedda kyago. Ekiro ekyo kye nasooka okwegatta naye kyali ekyo kyakumakya. Kati nga ŋŋenda nsiibula nga ŋŋenda ku mulimu nga nsangayo. Tuddamu twogera. Wayite ennaku ng'ezi nendwala enziku. Enziku? Yes. After 2 days. Kuba after 2 days twali tetwegatta. Kuba namugaa siddawo ennaku jja wange. Nga ndwala ntandika okukalubirizibwa muka. Oba mwakikolanga nnyo naye? Ava ku ekyo si ekyo yali mulwadde yali alina enziku kaŋŋambe nti yali alina enziku. Yali alina ebirwadde byonna. Simanyi. Kati nga wayita ennaku bbiri ntandika okukalubirizibwa nga mbuuza ku bavubukawo nga baŋŋamba obulwadde buli bwe buti ne bwe buti nga mbagala mulimba nammwe nga tekintuukangako. Gye wali omanyi nti olina girlfriend? Nayambala ku olwo. Nayambala. Ne tubeera ffenna ate n'aba n'enjawulo nene nnyo ne mukyala wange ono gwe nali mmanyi nti mukyala wange. Otegeeza ki nti enjawulo nnene nnyo ne mukyala wo? Like kaŋŋambe nti yali sirina we nkikumenya. Yali delicious. Like yawooma nnyo okusinga oli. Yeah, ndowooza yansurprisinga nnyo. Kubanga abakyala like Abaganda mostly baawukanamuko n'abakyala batoolo, bakyala Banyankole, bakyala Banyarwanda. Yeah, kati ate n'ensangibwa nga njagala nnyo moment y'okubeera n'abakyala Abanyarwanda Banyankole. Ye yakuleetera okwagala Abanyankole. Bye yakukolera ku olwo. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School or Frumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa. Here to take care of you. Limited. Kampani ekakasibwa government okutwala abantu ebweru yeetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabulanga emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Balungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo mu Life Experiences and Adventures TikTokers edition. Ndino mwana omulenzi Ricky ono ku TikTok okwo alinako kye bayita Ricky Foundation. Y'omu ku balenzi abalwanirira abaana abalwadde ba Sirimu, abalwadde b'akawuka ka Mukenenya, ate nga ye yankonectinga ku mwana omuwala gwe twali teyali agenda okufiira mu nnyumba. Bamuyita Emboozi, mwerabiddemu erinnya Shami. Ne tubeera nga tugezaako okumuyamba. Abakyala mwayamba omuwala oyo mbeeyanziza nnyo. Mwena abantu abamuviirayo ono eno product ya Ricky
ye yankubira essimu n'agamba nti tumuddukirire. So olunaku olwaleero tuzize okumanya ku story ya Ricky. Ali very healthy, ali very handsome. Jola tulage Ricky. Ali very handsome, ali very healthy, yeerabiridde bulungi. Wabula kye sinaba kutegeera. Njagala nnyo okumanyako ku story ya Ricky ono. Ricky yafuna atya obulwadde? Ekintu ekyo takinyumizangako, naye ndowooza leero ofunye omukisa. Mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutugoberera. Aba Shukran Herbal Pure Solutions bakugamba walina diabetes, alina pressure, alina sukaali ng'oyagala kakkane, beera ng'obakubirako ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Mpozi ate abakyala abagala okubakolako ku nsonga z'ekisenge, onyiririre omwami wo, weewunde olabike bulungi, bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga, bajja kuba bakuyambako bulambalamba. Bannaffe aba Platinum Women's Spa bakugamba bakafulu mu kunyiga ebinywa, genda okoleka massage osobola okuba nga weeyagala. Bannaffe aba Global Links Limited bali awo India bakugamba nti gwayagala ebintu medical equipments, ayagala eddagala, olina kyoyagala okuva mu India, bajja kuyambako bulambalamba osobola okubeera ng'okifuna. Ngenda kusembayo bannaffe aba Star Favor Uganda, bano bakugamba nti gwayagala okugenda Kuwait okukola, bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga, Kuwait wokka. Bannaffe aba BBH Travels nga bano bakolera visa eri very discounted, beera ng'obanoonyako. Gwali mu Dubai ogenda basangaawo ku Arim Dubai Deira ekizimbe, osobola okubeera ng'obafunako visa terwawo, bagikolerawo mu bwangu. Ricky nsanyusa okulaba. Yogerako nnyo munaye ng'omusajja nga bw'oyogera ku TikTok. Ndi bulungi muganda. Kasimayiro keeko, kasikini keeko. Okuba jimu. Omukono nga gwatooninga bulungi. Njona bino Ricky byalabika gwe tebikkolera. Onalimba. Alright, bagala wansanyiso bawulizaako okuba nga tulisiganyako amanya Ricky oba Senyonjo Frederick oba Senyonga. Senyonga oba Senyonjo. Gombi gago. Gonna gegamu. Yeah. Okuva mu Ricky Foundation Group. Yeah. Nga ndi omu ku bavubuka abafuna akawuka akamukenenya mu ngeri ey'okwegalabanja. Leero njagala tusheeringeko ebimu ku ebyo bye nayitamu b'emitendera gye nayitamu okubanga okubanga mbeera HIV positive ng'ate before nali HIV negative. Wali oli HIV negative before? Tebakuzaala nakawuka? Tebanzaala nako, but back time bwe nali ngezaawo okubanga abaana bamu akubuuza nti Ricky wajja otya okubanga ofuna akawuka. Engeri gye nalina abaana nga baali bangi okumugumya ng'olinamuga nti akawuka banzaala nako ayongere okumira ki? Eddagala. Naye engeri gye nafunamu akawuka yali ndala nnyo ate nga ya lusaagusaago. Yeah. What? Yeah. And tekiri kunze nzekka by the way, n'abavubuka bonna abasinga. Yeah. Tutandikira nawe kwennyini andaba. Kiri ku bavubuka abawala, abalenzi. Si na bokka n'abakulu. Yeah. Kubeeri yakafunira ne ku myaka aga. Myaka 5 ng'ate avudde buto ngali negative. Yeah. Nali muntu eyali omulamu era nali nga neeyagala nga mbeera happy nga sina tabu yonna, but nalina ekizibu kimu, agenda netandika okwagala abawala. Ricky, njagala osimbewo akati awo. Olina emyaka emeka? I'm 25 now. Wasoma paka kyenkana ki? Ebyokusoma byo byagaana. Soko nzeeko emabega wazaalibwawo? Nze nzaalibwa Mityana. Ozaalibwa Mityana? Yeah. Bazadde bo weebali? Bazadde bange weebali. Baakuweerera n'owagguuka? Saawagguuka kuba nali njagala nnyo okusomera. Akasente tekaaliwo? Tekaaliwo. Tekaakusobozesa ssoma? So kati awo woba otandikira nga olemereddwa okusoma? Anti era ebimu ku ebyo byandeetera okuva mu ssomero bwe ntandikira olugendo lw'okwonooneka. Ate sinti mu kwegala bangi, sinti oba mu ngeri ki oba ki. Because times of nga nva mu kusoma era nali ngenze kunoonya ssente zidda mu ssomero. Nga ssente ogenda kuzinoonya? Nga ngenda Luweero eyo, Luweero. Nga waliyo ki e Luweero? Luweero kukola kulima. Nga nva Mityana, yeah. Eriyo omukyala bamuyita mwirabidde erinnya naye nga akolagana oba mulamu wa Saminsa Semakula. Alina faamu e Luweero gye nali nga nkola faamu ze. Kati
natuuka sere ne zigaana nga omwaka ogwo tubadde tuwummudde. Wakwatagana otya ne mulamu wa papa? Nakwatagana atya naye anti walina omusaya gwe twali tukolera eyo mu kyalo okusooka. Gwe n'ogenda ng'osaba omulimu n'omugwako? Tetwali tetunoonya mirimu nga gwe tukolera nga ye. Kati mu time eyo oba yali munozi wa nanasi naye nga alina connection ye Luweero. Kati ne wabaawo amugaa nti njagala abakozi. Ate engeri gye yali talina nti atusasula nti oba emirimu alina mingi. Kwe kututwala eyo omukyalo oyo n'atupiikinga. Yeah. Ati mu kugenda eyo yatufangako nnyo era yatwagala nnyo. Era yatuyisiza ddala nga abaana. Era yisina kyenjula. Kati nalwawo kutandika abawala kyantwalira ebbanga nga ngenzeeyo. Kyatwala like emyezi nga 8. Kati mulina emyaka emeka Ricky? nali nakava mu ssomero. Mu ssomero wavaamu olina emyaka emeka? Yesinza kujjukira naye nga wayiseewo ebbanga lyo lyetu. Awo we wagendera Luweero wali olinga myaka 16? Wali otuuse 18? Nali ndaga kuba nagenda 2018. I think 2018 awo. Yeah. We twaliyo. So mu time eyo nga tutandise okukola bwe ngenda nfuna okuvubuukirira okwaddala. Nga ngenda atandika okuwagamu ku kifuba. Nga ngamba kati nfunye amaanyi. Nga nfunako ne bapusha bano ab'emabega ba mikwano gyaffe. Gwe gatoyagala bawala bizibu ki kino bwe kiti. Mu time eyo kati nfuna force. Ntandika okufuna force naye nze kiki lwaki ki nga ntandika abawala ng'asaagirira. Nasooka nenjagala omuwala yali omu. Nindwawo kubanga negatta naye okwebaka naye. Kyatwala time nga ntya. Nga mutya kubanga yeah. Kati one day nafuna nga ndi munju like nanforcinga katugambe tubeera nga olunaku olwo triggered. Omuwala yakuforcinga? Yeah. Yakukwata? Yakupekereza? Yakuseducinga? Kangambe nti yansikiriza nnyo. Yakusikiriza nnyo n'akutwala mu kiko? Kye nali siri ready mukyo. Kati bwe mmala okulozaako nenga nali nafiirwa dda. Ate nga tekiri kuze nozeka. Ngamba nali nafiirwa dda. Nga gwe muli ogamba wafiirwa ki? Nga nali nafiirwa essanyu. Nga ngamba essanyu lyali lyanfa dda. Kumbe ntandiikiriza okugula entaana. Kati oyo omuwala twawukana mala okubeerako naye olwegatta. Ndabeera naye ebbanga ttono nnyo. Nengoba ne twawukana. N'omugoba? Nsonga ki gy'ompa? Buvubuka nga tewali kyamaanyi na nsonga eri awo. Naye nga just olozezzaako biwoomye. Oyagala okebere ne ku by'omuntu. Weebale nnyo. Kati nziramu ate nkwana omuwala. Era eyo omuwala oyo gwe n'addamu okwana ate ye yali mulwadde. Ate kikwewuunyisa nti ku muwala oyo ate ye saamufunirako bulwadde. Owookubiri yali mulwadde. Nzuula nti mulwadde nabeeranga naye nga simukebeza nga tubiirana ate ye muntu eyali tasobola kuyisa nnaku 2 nga tazze waka. Nga tasobola ziyisaawo. Omuwala oyo yali akimanyi nti mulwadde? I think yali akimanyi. N'atakubuulira? Teyaŋŋamba. Kati nabeeranga naye era nga twegatta. Nga twenyegera. Everything nga tubikola buli kimu. Naye lumu mmala ebbanga lyalinga lya weeks. Nga tubadde naye ebbanga tutwala weeks zaalinga 2 nga simulaba. Kati mbuuza omuwala yalagawe esimu yali akozesa ya maama we. Nga bamuwa esimu yagimujja kuba alina gye yalaga. Kumbe waliwo clinic mu town awo wembeera. Awo ng'okyakola ku faamu okyalima? Nga nkyaliyo. Kati omuwala ekiro bankubira essimu, omusawo yankubira. Yakukubira essimu yagijja wa musimu ya muwala? Omusawo oyo omuwala yagamba omusawo ankubire. Nasooka nenjogera n'omuwala nga Fred kiwange. Mali nebbanga lyonna mu ddwaliro wano notajja kundabako. Nemugamba aleka nze namanya ddi nti oli mu ddwaliro oba oli mulwadde tewaŋŋambako. Nenga asobola kuba ku ssimu ya mukadde we nga sifunye lukusa oba ng'onkubidde kiba tekijja.
nga ngamba jangu ndi wano mudwaliro bweti ne bwedi tejo ndabi nga ngamba nebase zali sawa nga 2 nja kujjayo maybe obencha nga nyinyuse ngamba seyo jangu mudwaliro ati nga ngamba kati omusawo yafuluma ebweru addamu ankubira angamba sebo nti wange wakoma ddi okwekebeza nga kintu alidde ebbanga ndudde nga nakoma dda ebyaddala naye wali wekebezaako bukyanga wajja elwero nali ndi mulamu nga ngenda okwekebeza ndi mulamu kati wategeera otya nti omuwala oli eyasooka teyakusinga omuwala eyasooka teyali mulwadde eyaddako yali mulwadde naye era nkitegeera ntya kati omusawo ankubira essimu ava munda eri omulwadde gyali ajja ebweru angamba wakoma ddi okwekebeza mbuga kitutte ebbanga nga sikola ki wajjirawo kwera ekiro nga nkyali wako olwo omusawo yafulumye munda akola ki ankubira nze nkyalika mu buliri nga nalimba promise nze nzije enkya nga musawo amba wakoma ddi okwekebeza nga kitutte ebbanga musawo ngamba naye omuwala ono kimanyi ebyaddala nti mulwadde nga nsooka neesikamu nga ngamba oba owakana jangu mu ddwaliro naye tomugamba nti nkoze eki tinkugambye omutima gunnuma nga nkubira like alinga muganda wa naye nga mukwano gwange nnyo gwe nagenda naye eyo nga muganda ego nga nange mbimubuza omusawo byambuza nti wakoma ddi okwekebeza ng'obuuza gayi nga mbuuza mukwano gwange lwaki mukwano gwo wali omubuuza wali olowooza ye manye nedda mpulire ye kyayinza okunzizamu oba bwayinza owulira nangamba tuludde tojjukira nti buli we tugenda okwekebeza tugenda ffenna nga ngamba ng'ate nankyenzizeemu omusawo nti ndudde nga naye watya nga wegattako n'omuwala ne bakubira ne bagala essimu nti mulwadde naka simanyi nakumanya awo kati omutima ne gunuma ne nkwata ekkubo ne ngenda mu ddwaliro nayambala ne ngenda mu ddwaliro ekiro ekyo kyennyini kati okutuuka mu ddwaliro omusawo n'angamba yingira naye omuwala tomugamba nti koze eki nina kyegambye nga nyingira munda nga ntuukayo omuwala nga mubuuza owaaya ni kiki wamubuuza otya namubuuza ni kiki nga ngamba simanya musujja simanya bagambi simanya mpewo nengamba nani empewo ziruma bweziti empewo zino ezagunda ez'abaganda nembuuza nani empewo ziruma bweziti gwe wali ozimanyi bwe ziruma kati nze ndi muganda zaali zikulumyeko ndi muganda kakati empewo ziruma ziti kati mwana muwala mubikulako katambaala yali atera nnyo siba akakaaya nga soka mubikulako wano kafeeze kubi obutu buno bwa bbulaaka bwe buti nga nsooka ntya nga mugane kiki nga ngenda nga mubikugundi yali ayambadde kano buno bugundi obuwanvu budress obuwanvu nga mugana ya kambikule ku bisambi ndabi ne mubikula ebisambi nga byonna byayiye black ne manya omusawo kyange ki kituufu black otegeeza ki eriyo obuntu obukuba nga black omanyi ebisambi bino nga bulinga obusunyesunye obumu buzimbye okitegedde bulinga obusukko obumu bulinga obusukko oluusi olinza osanga awamu wazimbiridde ate nga kuliko n'obwa black yes bulinga obutulututu kashengeza kugamba kati time eyo saasooka kitegeera namubuuza nemubuuza emyaka sijja kujjukira nti akawuka omaze nako emyaka kati maze emyaka giringa 3 n'emyezi nga 8 kati awo kitegeeza wali olina emyaka 22 I think kuba mba nyina kusooka kujjukira ate mabega kati kuba bw'oba oli 25 akawuka omaze nako emyaka 3 n'emyezi nga 8 wali 22 oba 21 kakati munange malo kigwamu nzikiriza omusawo kyaŋŋambye nga nzirika nga atagenderedde saasooka kyawirawo muwala oyo kati kyenakola nasooka ate kutya genda mu ddwaliro kwekebeza neŋŋamba kati ndabika nanaaba ebisi ate nze nalinga nti obulwadde ate nga seekuuma nga mbutya kati
nga nsooka nguma naye nga ngambako omukwano gwange omulala bamuyita Jordan nga ngamba negenda mu ddwaliro owekebeza. Oyo yali muwala wo wa namba mmeka? Yali muwala namba oyo yali wakubiri. Bukyanga obawo mu bulamu omuwala owokubiri ye yakusiika akawuka? Owokubiri si ye yansiiga wabula nkugira nti teyansiiga, nzirayo okwekebeza. Ono omuwala ali ku kitanda y'owokubiri teyakusiiga? Teyansiiga naye nga ate yali positive. Yoyo gwe walaba ng'alina obusuko? Gwe ngezaako okunnyonnyola. Nzira eka Katonda ng'akuwadde chance. Webale nnyo nga nzira eka ng'asooka ngwawo ekigo nga ngamba ndabika nga ŋŋenda enkeera ntandika kubbigamu mukwano gwange omulala bamuyita Jordan kuba nali mwesiga nga ngamba omanyi kyogera okukola ogendagenda mu ddwaliro Bankebera nga mugasiga agenda mu ddwaliro nkakasa nalwala kati nga ngamba genda mu ddwaliro era tewali kyoba okola ki kyoboza nga nsiba omutima nga ngenda mu ddwaliro Bankebera nga baŋŋamba oli mulamu nga mpakana nga nvuga eggaali nga nvaayo nga ngenda mu ddwaliro eddala nga Bankebera nga baŋŋamba ndi mulamu nga mpakana neninda ebbanga lya myezi ng'egi 3 nga nabawala nsoose nembeesonyiwamuuko nga nzirayo nga Bankebera mu ddwaliro lire nasookamu nga ngenda ne mu ddala kikyusa nga baŋŋamba oli mulamu nga nsala nkoko nga tugirya ewaka. Nalina empanga nga tugisala nga tugirya mu kifo ky'okugenda mu kyaki osabe wadduka ng'osala enkoko waliyo gino gisala bambi kati awo wennyini maze okitegeera nti ndi mulamu bulungi kabusirwa akomawo nziramu nkwano omulala ng'ono omukyawa. Oli nalwawo mukyawa asookawo nave ku kitanda nasigala mu budaabuda asooka ave ku kitanda era bwe yava ku kitanda nadda eka n'ateera naye nga mwesonyiwa mpola mpola teyayagala ye mubiddemu? Yali ayagala era yali anjagala nga takufuddeeko nti nno ye mulwadde n'ayagala mubiddemu? Of course era teyakitegeera saamugamba nti mulwadde kuba n'omusawo teyanzikiriza kola ki. Omusawo yakola ensobi obutamugamba nti mulwadde munno. Kati nziramu nkwano omuwala omulala awo wennyini ndowooza namukwaniranga wiiki emu nga nziramu ngenda naye nga sambadde ebiseera ebyo ate nafuukira ddala kizibu kasita namanya nti ndi mulamu nti wali sirwadde nayongera kufuuka kizibu nafuna energy okuva eno emabega nti olaba mbadde n'omulwadde natakola ki natansiiga kitegeeza Sirimu takola ki taliiyo nga nziramu neegala banja ebbanga eryo lyonna nagenda nkozesa abawala ab'enjawulo. Wakozesa abawala nga bameka? Bangi. Nga bameka? Sibajjukira. Bawera 10? Tebawera. Omuwendo mungi. Ndowooza mu time eyo kuba nalinga nkwanako n'omuwala ow'olunaku olumu olw'eggulo ne tusisinkana ne tubeera ffena ne twegatta ne mwesonyiwa ne manya nti kati ekkubo waba abadde wanawo sidda muyitawo ne mwesonyiwa n'anvaako yekka okiwulira nga neesonyiwa kyemmanyi ndowooza bwe nzijukira nga nze bayinza okuba bawala nga 10 nga 30 plus be bawala benyinza okuga nti gwe omwendo gwenyinza okujjukira beweebaka nabo mu bbanga lya kiseera ki? Nkugani namala emyezi gyalinga 7 ku 8 6 nga sikwana muwala naye kasita natandika nempumulamu emyezi egi nga maze kugenda wa muwala oli ku muwala oyo owokubiri kati bwenna egyo emyezi bwe gyaggwawo nenziramu eyo yali nani stop nga bonna bakozesa toyambala mufuulizo nga sambadde paka nekintwalira kuba namalayo omwaka gumu n'emyezi 8 eruweero nentuuka nenvaayo naye nvaayo nga nkyali mulamu nojja e Kampala ne bakukebera ng'oli mulamu nezijja nga nkyali mulamu nagenda mu kyalo ne bankebera nende Mutyana hospital ne bankebera nga ndyoke sina taaba kwaba abawala 3 be wakozesa nga balamu nga ndi mulamu siba abamu baali balwadde oba baali batya naye nzijukirako omuwala omu eyali omulwadde ate nga naye saamukebeza wabula nakizuula luvannyuma ate nga jjukira tekiri ku nze nzekka okiwulira kiri ne ku mulala okutandikira ku mwana omuwala n'omulenzi oba nfuna bulungi nzire Mityana Bankebera ndi mulamu kati nzikakkana
emityana engeri gye nalima nti eri waka olina okwewa ekitiibwa. Kati awo oluvannyuma ng'omaze okukozesa abawala abo 30+ for example, watandika okufunamukko okutya n'ogamba nti naali banfunye obulwadde? Nali kakasa nti Sirimu taliiyo, ayinza okuba takwata, kale wabaayo takwata, kale nze tankwata, olaba nebakako n'omulwadde nesifuna bulwadde nga mbuli owulira omusaayi gwo Sirimu tasaako kukwata. Webale nnyo. Kati nzirayo ekampumula emyezi gyalinga 3-2 kuba Kampala nayingirayo January, I think yali January. Kati nzira eka mpumulamu beerayo mpola mpola bankebedde ndi mulamu. Kati time eyo nga nina program eyingira okukanika makanika. Naga soka kanikira mityana mukati naga agenda okanikira Kampala. Kati mbitunulamu nsoka mpumulamu mu kyalo January nga nsije Kampala. Nasooka kwenenya bawala. Awo nga bamaze okukebera oli mulamu. Kampala nasooka okwenenya. Oba Sirimu w'omukyalo ye yagaana okuyingira mu mubiri? Nedda. Chance ebeemu. Kati nziramu watutte ebbanga anti kati mu tawuni eno engeri gye naali ndooza sente zaali zimpeddeko oba ne sente. Kati ngenda siina bulungi sente ate kati mu maaso ngenda njigukanika sente zitandika okujja. Ofuuse makanika? Yes. Ow'emmotoka? Yeah. Zitandika okujjirira. Tezikomya awo mpulira nga zijjidde ddala. Gasooka nfunako abatonotono. Nga bameka? Kampala sigasse na bakazi bangi. Era seegatta na bakazi. Ekinene ennyo baalinga aba 3. Awo ng'okolera mu bitundu byawa? Sinka njigidde kanikira bwayise wano we batemera emmotoka. Tomanyiwo? Bwayise. Awo we batemera emmotoka we njigidde okanika. Saagatta nnyo na bawala bangi. Ate ng'emikisa nagyo gyali mingi. Ejaawo. Kakati ntuuka time ngamba. Mbadde keeke eyo mpangisizza nava mu kupangisa ne munange kati nempangisa ate nembeera ebbanga ddene nga olupangisa nze ninga naye lwaki sifuna omuwala n'abeerayo ewaka kubanga sente zimulabirira nzirina sente zesobola okusavinga nga zinyamba maaso zirina nga ngamba kanfuna omuwala naye nga sisooka kissaako nnyo birowoozo nga nsoka nkiviirako naddala. Kati lunaku lumu nkeera ne mukwano gwange nga twasuzizza omulimu gwali gwa Lava 4 new model nga twagusuzizza gwali side z'emulaga eyo waggulu. Kati kumakya tukeera tunywa caayi tugenda otutuuka eri naye mu kugenda jjukira galaji eri nnene tulina wano ku lupya tulina ku lukadde. Kati ku lukadde gye nasanga omuwala yali musoga mu kugenda tumuza naye ng'alabika bulungi. Kati mulaba ku makya ngamba mukwano gwa brother akawalo kalabye kangamba kalabye nange nkeegomba kuba era yasooka n'okukakwana. Kati tuvaawo tetukawadde birowoozo na budde nga tugenda ku mulimu. Era olunaku nga lwakedde lubi luba lwakedde tutuukayo eri nga tusangayo bamakanika abatandise okukola emmotoka nga tetusobola kukola na bano basajja. Sente wakiri ziba kale katugaye sente ziba tezitumala kati zibalekere bo bakole kasita galaji yaabwe nga tudda. Mu kudda ekisiraani awo wennyini omuwala waali yali yazze wa muganda we batunda ebyokunywa like bwe bityo omulala sisita we ng'akola mu banka. Kakati tukomawo tufunira ddala omulimu awo omuwala waakolera nga tusooka tukola kuva ku makya obudde butuuka ssaawa nga 11 ngamba ono omuwala nyina omunnyukiramu kumbe sitaani ankema. Ofunye shuwa? Yeah. Bagiyita shuwa? Ngamba nyina omunnyukiramu. Kati nga sinnaba oyo mukwano gwange ate ye naamukwana ne mugaa laba naawe omuvubuka gwoleka omulenzi omulungi kati nga nze odeka ogende n'oyo tolaba oba ofiiriddwa. I don't know. Simanyi. Kati omuwala yali awo ennamba n'agikyusa n'anzijjako essimu n'agissa omwange. Essimu yo oli n'agikola ki?
n'agimuddiza olwo nnyingidde akatego tunyukira nawo ntambula naye nzirako naye ewaabwe yali abeera saidi z'ekyebando. Tewamukebera n'akumukebera? Saamukebeza ng'obwongo olwo si bulina obwo ate sinze nzekka kutandikira ku muvubuka yenna gw'omanyi kyenyinza okugamba sinze nzekka. Kaakati mwana muwala tutambula nnyuse nga ntambulako naye nga ndaga nti mbeera wali waggulu nti obeerawo waggulu kale tunaddamu enkya kati ntuuka eka bana akatuuka nzijjamu engato naye nakasumulula esooka nga ndi ku yakubiri ntudde ku kidomola male nyingire mu nju nga nkubira namugaano nze Jordan nga tutandika kulimba ng'engatto yange eno gye ndi mu jjo nga tutandika kunyumya togira kagireke siwulira nga tutandika kuba mboozi nga mpaana bwe muwaana nga ngamba akawala nno kanjagadde kakalungi akawala kaali kalungi era nga kasikidde teri mu muvubuka alitakwana ku muwala oli teyaliwo era yali mweru. Kakati ekiro ekyo kyennyini nga tukyayogerawo nga ngamba enkya onaayitira wano ku makya sawa nga 12 nga zaakawera ne mugaba kuyitirawo nti wane wake wake ne mugamba nze oyagala kuga nti nze nzije ewuwo kijja gwe bwoba okiraba nsulawo ne sister wange akeragenda mu bbanga nga tekisoboka nsobola kujja wuwo nga kanyumiddwa kaagala okaddemu sinnabaako naye sinnegattako naye yajja kuziwaka n'amala n'agenda nannyuka naye bunyusi ku mulimu ne tugenda nannengeza waabwe nenzireka naye nadde mba nakatuuka kwe kukola kwe kunkubira ate ngamba oyitire waabwe mugamba nedda tekisoboka olwo ne mugamba kati ate nali jala okukkiriza ekirala ne ngamba ate n'ekirala awo simanyiwo bulungi ewuwo nandibadde ezija naye simanyiwo nawo buki bulungi ze nonsobola kujja nenkokola mulyango gwa muntu nga nkola nsobi nga luziba nga tukya enkeera nga musisinkana ku mulimu luziba tunnyuka olunafuuse dda mwami yafuuse mukyala nga tunnyuka ffenna nga mugamba leero nno ndowooza ondage woosula nga tugenda nga ndaga waasula enkeera ku makya sawa 11 nasulako olwosebase nakweba ng'olwo mukwano gwe ye ali ku kyakawala yakatadde dda yakitadde yakavaako yali yabyesonyiye ate nga si ennyo nti ye bwe ebintu byamalirako ebiseera nga munnange enkeera bwolwo lweyandaze ewaka nga nkeera kunaaba saagera nakukeera kangane nasula naaba kubako nanaaba emirundi ng'esatu nentega alamu zokka essaawa 10 yagenda ovuga nga n'okutunula nkyakola ki nga nkyatunula kati ngende ew'omuwala ekiro ekyo ntuuka ew'omuwala mukonkona agulawo nasanga yeetegese n'okwetegeka bulungi nnyo olwatuuka kujja mu ngatto buli kimu nga kitandika butandisi essaawa eno tubeera ffenna era twegatta paka ssaawa yali emu ey'okumakya nga mmala okwetereza nziramu naaba nyambala mwegatta ezo zonna essaawa ye muwala mu bulamu bwange nze eyankozesa nengenda ne mu ddwaliro okwejjanjabisa nga ye muwala nga kiki ennyo simanyi nga ye ne bwaba akunywegera I don't know oba omuwala ye yalina mutima guga nti oba kumusiiga kimuli kye sitegeera nga ne waba akunywegera akuluma nga ne we kuba kunywegera nga tegujja naye ng'omugamba onuma nga ye akugamba nti nze wempulira emirembe okitegeera kaganze ng'aluma n'owulirira ddala ng'akola ki akulumye nga ye muntu gwegatta naye n'owulira nga okoye ng'olina genda mu ddwaliro okitegedde nga wemala okwegatta naye ebiseera ebimu nina genda bugenziwa nga kikingo bleedinga nga bleedinga yes ye muwala gwe nebakanga naye ebiseera ebimu si byonna ng'ali dry completely teyali dry naye twakikolanga nnyo mwanyumirwanga nnyo ne tuyitako kaŋŋambi ne tuyita we twali tulina okukoma obadde ontiisiza nti oba omuwala yakuharasinganga
Nedda. Mwanyumirwanga nnyo ne muyitawo tulina okukoma kati kwe kugendanga mu ddwaliro ne banzijanja naye olunaku olwo lweneegatta naye paka ku makya. Obiwulidde ebintu ebyo? Omuntu n'onyumirwa n'ogenda ne mu ddwaliro. Kakati ku makya ago ekiro ekyo kye nasooka okwegatta naye kyali ekyo kya ku makya. Kati nga ngenda nsiibula nga ngenda ku mulimu nga nsangayo tuddamu twogera. Wayita ennaku ng'ezi ne ndwala enziku. Enziku? Yes. After 2 days. Kuba after 2 days twali tetwegatta. Wana muga siddawo ennaku jja wange. Nga ndwala ntandika okukalubirizibwa muka. Oba mwakikolanga nnyo naye. Ava ku ekyo seekyo yali mulwadde, yali alina enziku. Kaŋŋambe nti yali alina enziku. Yali alina ebirwadde byonna. Simanyi. Kati nga wayita ennaku 2 ntandika okukalubirizibwa nga mbuuza ku bavubukawo nga baŋŋamba obulwadde buli bwe buti ne bwe buti nga mbagala mulimba nammwe nga tekintuukangako nga gwe saaga nga saagala okuzibya n'olunaku olwokusatu. Kati ate nga mpulira ate awo bubi nga ngenda mu ddwaliro. Kirungi eddagala likola nga bampa eddagala. Omusawo yagamba kyekikuuma? Yaŋŋamba nzikuye ennuma. Nambuuza wegassekodo omuntu kitutebbangi ne munnyonnyola buli kimu. Naŋŋamba kino bwe kiti ne bwe kiti nzikuye ekuluma nanga eddagala liri bwe riti ne bwe riti. Naye okumala nali siriwadde oli omuwala era mu time eyo namukubira. Ate ng'oli mulwadde enziku? Namukubira si kwegatta naye. Namukubira nga maze okufuna eddagala ntandise okufunamu ku nkyukakyuka. Nemugamba olinamu embeera bweti ne bweti. Okitegeera n'asooka n'awakana n'amala n'akkiriza tubeera wacaafu ebiseera ebisinga bikiwe bityo. N'agamba ki? Ngambwe ebijiko oluusi bye tugendamu bwe bityo oba okitegeera ng'era mumanyi oluusi ambuzaabuza. Nemugajja ntugende mu ddwaliro nga tugenda mu ddwaliro saamukebeza HIV. Saamukebeza oyo ye Kabusiru. Saamukebeza nga muga musawo nti bamukuba eddagala. Omusawo yamukuba empiso n'empeke. Nga mukuba mpiso nga muwa mpeke twamala omwezi kyenkana mulamba. Nga tetusisinkana tetwegatta. Ng'olwo amaze ofuna omulimu naye atandise okukola mu banka. Ng'akola mu banka ngani? Simanyi. Kuba ne sitawe gye yali akola. Kati nga baasoma? Of course baali baasoma. Kati mwana muwala malotereera era tuddamu tubeera ffenna. Nga namupulira ddala omuntu gwe mpulira nga nsinga okwagala nga mpulira ye muwala yekka eyali ampa emirembe. Ye muwala yekka gwe naali mpulira nti mu bawala ye muwala yekka nsobola asobola okuntegeera oba ntya nga yammanyi gwe mpulira ng'omukazi owa ddala eri nze. Ng'omutima gwo mutebenkevu ng'oli naye. Era ng'ebirasa amanya. Wayita ebbanga tutandika okyankalanamu. Engeri gye yali avudde wano wendi ngazze eri kubeera twafuna se n'apangisa eri ng'ewange olwo bitono okujjayo oluusi bwe bityo abeera bize ebitaalingawo oluli. Era wabaawo oluusi biri ebitabaddeewo emabega birina we bituukira nga mwetaaga obisolovinga ate nga mwagala obisolovinga kale mu mbeera eyo nga mufunamu obutakkaanya. Kati mu butakkaanya omwo mpola naye nga tutte ebbanga ndowooza yali ya myezi nga 7 nga twagalana. Ntuuka ntandika omwesonyiwa mpola. Ate ng'owesonyiwa waaki? Anti ku mbeera ezaali zitandise okujjawo. Mbeera ki mpozi nvuddeko awo? Mbeera ki eyali etandise okujjawo? Embeera eyali etandise otuuka nti time eri gye twafunanga ng'akola naawe ono ofuuse bize nga takyajja. Omugamba kino akugaa kirala. Muteesa kiri ateesa kirala. Ate nze nga binzijjako asooke nkuteemuko obwongo butereere. Nga tututte ebbanga twagalana. Kati mu tayimu eyo olw'obusungu ngenda e Masaka ne mukwano gwange. Tugenze kukola emmotoka yali alya enkadde nga tugenda twamala ennaku zaali oba nga 3. Kati ngeri gye nali nnina omululu gw'abakazi
nate nali naguwumuza ku mwalo oyo saamukwanirako muwala mulala saamwendaako yadde ogamba ku muwala. Okumala ebbanga ki? Twayagalana ebbanga wakati w'emyezi 7 completely okwawukana emyezi nga 8 ku 9. Kati tugenda e Masaka. Bwe tugenda e Masaka tututta omulimu ogwo gwali gw'amaanyi era gwatumenya nnyo. Tutuuka tutandika okukola ekiro ekyo kye tukoze nga mugamba mandi omanyi sisaasula ku kkubo nimpaayo nga seebaseko na mukazi ekyalamu sikisobola nkulayirira nangamba obulamu bwa makanika ngamba naye gwe olina sente nemuganza obulamu bwa nsente si kyekikulu naye kiri nti nvudde ku kkubo nga neebaseko n'omukazi buli wamu. Kati nga munangamba gw'omanyi kati tutuuka twali tupangisiza loojo ssuula nga nsangawo abawala. Kati nsangawo omuwala nga yazze kulaba mukwano gwe yavudde Embalala. Nga muyita nga mugamuyite nga njogera naye nga buli kimu tukikutula. Tumala okutula buli kimu ekiro ekyo kyennyini mala okunaaba nkyusa engoye ekiro ekyo kyennyini era ne twegatta. N'oyo omukazi oyo muwala naye nayambala kwolwo weebeereramu engeri gye wali omanyi nti olina girlfriend. Nayambala kwolwo nayambala ne tubeera ffenna ate n'aba n'enjawulo nene nnyo ne mukyala wange ono gwe nali mmanyi nti mukyala wange. Otegeeza ki nti enjawulo nnene nnyo ne mukyalawo? Like kaŋŋambe nti yali sirina bwe nkikunyonyola. Yali delicious. Like yawooma nnyo okusinga oli. Ndowooza yansurprisinga nnyo kubanga abakyala like Abaganda mostly baawukanamuko n'abakyala Batoolo, bakyala Banyankole, bakyala Banyalwanda. Kati ate n'ensangibwa nga njagala nnyo moment y'okubeera n'abakyala Abanyalwanda Banyankole. Ye yakuleetera okwagala Abanyankole. Ye yakukolera ku olwo. Yakola biki? Yo tetujja gendayo. Naye nga twegatta kwekyekigo. Abali kwekika media sooka osibe wakati. Unansonyiwa emboozi ya nnaku naye ate bino byennyini nabyo binnyumira nnyo. Yeze Hadija Kigozi abeera jjona ku kamera nga bulijjo. Mu TikTokers edition tulina omwana mulenzi Ricky. Ricky oba muyite wa Ricky Foundation oba Ricky Ssennyonjo oba Ricky Ssennyonga. Frederick ono ndudde nga mufollowinga nga inspiring abavubuka okubeera nti no bettanira okwambala, bettanira okwekebeza n'okumira eddagala. Kizibu nnyo okusanga omwana omutongo ono bambi ng'akubiriza abalala. Naye namulaba ne ŋŋamba nja kukola ki? Nja kuba mukyazaako. Njagala okubajjukiza nti baganda baffe aba BBH Travels baneno bakutwala Dubai, bakukolera visa eri very discounted, bakukolera hotel booking, airport to airport pickup, kwegamba bakuwa full package ate ku discount esinga okubeera ennungi. Kweyagala okugenda ku honeymoon beera ng'obakubirako ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Baganda baffe aba Shukran Herbal Pure Solutions bano bakukolera eddagala ganda bagamba nti bw'oba oyagala okubeera omuwala omunyankole nga bw'olaba Ricky ono bwe yasisinkana bakubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga basobola okuba nga bakolako mulambalamba. Ricky ompadde emboozi ate eno mu maaso naye enyumye nnyo okufa obufi. Sekunyuma anti gye biggwera amaziga bambi. Kakati omuwala ng'akwagaza abawala bano Abanyankole. Yansanyusa nnyo. Kati ennaku zonna ate ze twamalayo ne tubeera nga tubeera ffenna. Ate nanjagala nnyo nnyo nnyo. Yanjagala nnyo 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 nnyo. Bye wamukolera naye gaali makula. Simanyi oba gaali makulu oba si gaali. Kati omuntu akwagala ennyo 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 nga tomukoledde makula aba akwagaza. Kati twabeera naye kiro ekyo kye twajja n'ekirala paka kuvaayo. Kati paka kuvaayo nga tannavaawo wennyini. Ewa mukwano gwa teraddeyo ye gyakola ki? Gyakolera. Yaŋŋamba nedda sigala kuddayo nga sisoose kujja kola ki? Kubanga tubeerako ffenna live like. Ne muga okay tewali buzibu kujja tugende ku musaayi ate ntujja kugenda ffenna live. Ngolwa ate sayo ninga alina amagezi. Kumbe namala atedde okulwala. Ndi awo ategeeza akadde nti
onakuba utinja kubanzirayo embala kanzije ngajja yamala okunaba kuba yeyansooka namuga gendo naabe bwe mala okunaba tugeye mu ddwaliro yanzigirayo kitabo oba kiki nga n'ebirimu byennyini sibitegeera oba babiwandika mu ngeri etya nga sibitegeera naŋŋamba newulaka oli mulamu ndoozaawo kikwata ku buli muntu buli muwala buli mulenzi aneesiga ngamba ye nfaaki nesereza sente nga sigandu bazisa ekinnuma sente zesaalina sente nga nzirina ezikebeza ne bwenkebeza emirundi 3 nga weeziri okiwulira kati mwana muwala nga ndaga bugundi nedda ekyo ekitabo bukwe bamukeberera nga nze oluusi mmanyi ndi mulamu ng'ekitabo amirirako ddagala nedda si ddagala kyali kitabo kikyali kyava ebyo bye simanyi kyali kya 32 kyali 32 ekya budget ngamba kino kyekiddwayo kubanga nze ndi mulamu ng'akindaga ate mala okunaaba anyanguyira nguyikiriza nange mugwikiriza yonawo obinyumya olabanga ebyeggulu ebyabaddewo ejjo bw'oba okiraba kati essaawa eno ebyo byonna nalinga nkola byaki oba ogamba amakulu galiwo ge nafunamu kuba mpaawo okiwulira nga soka ngwikiriza namuga naye lindako kamala ogenda okuleetera ebyokulya nga ngenda nfuna ebyokulya nga tumala okulya nga mu time eyo kumala kulya kubeerawo kadde tunyumya tusanyuse like ate netwegatta netugenda nga twegasserayo netwegatta nnyo netumaliriza otegeeza ki ne mwegatta nnyo like kaŋŋambe kyatutwalira obudde okuba nga tumaliriza okuba nga tuva mu kwegatta mwalwawo nga mukyanyumira yes kyatutwalira obudde buwanvu kati fena tumaliriza okola bye tukola tumaze onaaba tuddamu twebaga kumakya kiro nkeera mulekawo nga ngenda ku mulimu neera nga nzira yamalawo ebbanga no yalinga wiiki nga yavuddeyo eri gye yazze okukyala kati nga yafunye omusajja omupya e Masaka nga tuli Kampala yajja e Kampala nti yavaayo namala najja ne Kampala yajja e Kampala ebyo nga tulirayo bwe twali Kampala nga ze wange badde mmanyi nga mukyaliyo e Masaka mwatuuka ne muva nayo ne mujja Masaka twamala ennaku 3 nze nenvayo ne mukwano gwange kati nga ngambye siddayo eri nga sitose kujja kubeerako nga tugenzerayo anyumirwe bulungi kompulitire kati ngajja yamalawo wiiki nemuwaseete n'agenda kati wiiki eyo gy'agenda oba engeri omubiri guno gye gwali gukoze ennyo ng'okooye nnyo weepiisiza nga nkooye kati ntandika okufunamu obugonvugonvu mpola nga ngenda ku mulimu nga nkolakolayo naye nga energy yetandise okusala etandise osala nga ngamba kiki kati wayita olunaku nga lumu nga ntandise okuba nga amaanyi gasala naye nga nasuzeera bubi kati nga ngenda ku mulimu mpola koolo saakola bwe natuuka amaanyi gonna ganzigwamu nempulira nga sikyaswa kubaako kyenkola nenzira eka mpola era enkuba yatonnya ekiro ekyo naye bwe bulumi bwe nasooka okuwulirako nti bwo bulumi bwannuma mu bukulu bwange bwe bulwadde bwenzijukira kuwuma obwannuma nempulira nti bunnumye ekiro ekyo nasulira ddala bubi kuba natukasawa mukaaga eyo 7 nenga kati ebyaddala kati nfudde ebyaddala naye nga simanyi nti ndi mulwadde ng'owulira otya ng'owulira oli mugonvu nnyo nga mpulira naweddeyo ekisusse kati nenga ndowooza kati ndowooza ngenda nakufa ebyaddala kati nga ngamba naye zino mayitinzi zibonyaabonya abantu bazikola bati kati nga neekwata mpola nva ku buliri ngenda naaba mpola nagera neekula n'okwambala saayambala kuba nali seetegeera ne mu kikomera ekirungi nti baali basibyewo abantu nga beebasi nga ngenda nteeka sabbuuni mu mutwe ne byonna nga sibitegeera
nga neekuuta nga nva mu gundi mu kiyiga engeri enkuba gye yali etonnye nga nzira bweru ng'enkuba ng'ebyovu binzigwako mpola mpola nga nziramu nekulula nyingira mu nju neesiimula mpola 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 nnyo mu bulumi kati nga nyambala nga ebyokufa kati ndaga ngenda kufa bya ddala ng'era neebaka bulungi nga nnyingira obuliri mpola mu bulumi naye nga tomanyi kikuluma. Yes, nga ngamba kati kirabika kyo ngenda buli obulumi nga sibuwulirangako nga bususseewo kati nga nnyingira buliri munange nga neegolola ng'omutwe kukuluma omubiri nga gukuluma. ya kati naye nga namize ku ddagala kuba ekiro ekyo kyo nga ngenda okwebaka namira empekezako tamu zaali 6 ne panado kati ngamba kati nga neebaka nyingira buli nga mmanyi jakeera mayite era saggalawo ne nga brother ojja kumakya n'okeera nyinza okuba nga n'okubaawo siriiwe nga munnange neebaka mu bulumi nkeera kumakya nga ninga eyatereddetereddemu naye obanga wakaterera bwoti wayite sawa ngezi ng'oddamu owulira bubi nga nkubira musawo wange yali kumpi ne wensula nga mugamba musawo kyangu obulumi bino nga bunsuse naye bukyanga olwala ebbanga lyenkujjanjabidde lyonna tobangako bwoti nga tugenda mudwanga ngamba naye leero kankuggyeko ku musaayi kiwulira nga nzijjako musaayi ng'obulumi bungi nga nzijjako omusaayi nga nkebera nga nse ennyonjo olina akawuka akayita mukenenya saaso ate era teriba alikikkiriza kubanga n'essaawa eno sikikkiriza. Tokikkiriza nti oli mulwadde? Sikikkiriza ate teri akikkiriza ate ng'olina okukikkiriza. Omusawo ng'akiŋŋamba nga ŋŋamba kati ekikulu kya byonna kati kwewabutwa tewakyali kyakuzza nga ŋŋamba kwewabutwa oba kwesula mu motoka oba ngenze kuba motoka eyo ku mulimu jeeke n'engikuba n'egisindika n'enkuba kyekiddako tewali kyenzize. Omusawo yampa counseling teyankolera yadde naaka namba gendako mu ddwaliro eddala nga ŋŋamba kaŋŋende nga nninyanzira mityana mu ddwaliro ng'ova mu kibuga ng'ogamba kaŋŋendeko emityana gye baba bankeberera bano balabika be bakebera tebiriimu makulu. Olwo nga mmaze ennaku ziringa ezi ng'omusawo aŋŋambye genda mu ddwaliro otandike eddagala bakebera otandike ki eddagala. Awo teyakuwa first aid? Banzijanjaba yangezaagezaawo kufunamu kutwanyiyanyi otwantwala kati nti awo naye zennaku nga sinaga kati katoka nkankubira naye ng'eyo time nina ekirowoozo eki kwewabutwa nakubanga oba nenkuba mu mmotoka nga bye birowoozo ebyo byensinga okuba nabyo kati katoka nkankubira nkaweerera kankubira kanga baba nkwagala nnyo nkagamba nange nkwagala nnyo naye nga ndudde okulabako akagamba nange ndudde okulabako era nkusuwa kati muli nga ngenda ŋŋamba nzira mpola obwongo nga naye kati bwe netta magoba akigenvu naye kati ono omwana yani aba agenda omuweerera kati mu ngeri eyo nadda mpola mpola naye ng'omutima gwafudde kati nfunamu kutwanyi ninya ngenda emityana mu ddwaliro nga bankebera nga baŋŋamba ssebo oli mulwadde w'akawuka akayita mukenenya nalwawo kukikkiriza kugaa n'essaawa yakakati sikikkiriza nti ndi HIV positive nga ŋŋuma mukadde sasuka mugamba era kyantwalira ebbanga kuba yakagenda ategeera nti ndi mulwadde kyantwalira ebbanga era lwakitegera mukadde jjajja ye n'okulwala yasooka kulwalawo katono afe nga ŋŋuma mpola mpola nga sinatandika ddagala nga nfuna okugenda nga neebuuzabuuza aye nga nze siri muntu eyeekweka nga ŋambako ku mikwano gyange egimu nga gikwesonyiwa ekimu gikudduka even tosobola no ekintu kuba nakawuka si kyekintu ekyangu kubanga kyekintu kyotasobola kukeera ku makya oli nakutegeera nti oli mulwadde n'onywa naye ku kikopo eki kizibu ekyo oba ku mulimu olaba kati omuntu akozesa wano omulimu gwa mitwalo aga 2 ng'alina kusooka kuggyako omusaayi kitegeeza kati obulamu kikulu nnyo era kya bbeeyi nnyo kati kuba omwana atalina mulimu ng'agenda gunonya naye gwa ssente mmeka nga balina sooka muggyako omusaayi kiwulira we yagenda kuddawa kitegeeza otegedde okuba nga wategeka nnyo
era mbakubiriza n'okukola bw'oba okyalina amaanyi oba okitegeera. Kale munnange nguma mikwano gyange kingumizagumiza egimu egitanvuddeemu nga ntandika ddagala mpola mpola naye mu kwekyawo okw'amaanyi mpola mpola. Kati mu bulumi obwo oba wali emabega wennyini nga baŋŋambye omusawo ono kyenadde okugamba nti nakuba ntegeye nasooka kulowooza oba omuwala ono wembalala neŋŋamba naye nga kaba kankutte mangu nga kaba kansudde mangu. Kati nziza akatambye emabega girlfriend kati ye twawukanidde ddala completely omusoga yeah. Kati nziramu mukubira nga nnyabo nkiwange kino bwekiti embeera nentuuseeko saali mulwadde before nga sinaba kwegatta naawe naye nkakasa nti gwe wansiga akawukana ngamba olimba Ricky yaŋŋamba ampita Jordan olimba tekisoboka nga mugamba bakati nga nkakasa tajja kukikakasa nti akalina kuba simukebezanga kubanga ne bonamukaje mugende mu ddwaliro tasobola kukola ki nga mugamba ojjukira olunaku lwe wagera mu ddwaliro bakuba empiso ziri ezaali ez'okugira ez'okujjanja omusawo yakuggyako omusaayi nenkitegeera olwo waŋŋamba nti Jordan nsonyiwa wali omulimba ya ng'omusawo yakugamba nti mulwadde awo kyana Jordan nsonyiwa nkwegayidde just nali nkwagala biki yajja okukwagala nga kimanyi mulwadde well and good ng'akitegeera naye just nali nkwagala bwe bityo ng'ekyokuza sirina ekiro kye twawomba ekiro kiramba byali bingi naye nga Amaziga go kagenkaaba kuba ekyannumanga mu byonna ye muwala gwe nali nsinga okwagala yekka balinga babiri naye ye yali asinga okuba nga njagala ebya ddala. Kati ngenda nkimanyira nkita mpola mpola kati ngenda nkimanyira nkyesonyiwa mu bbanga eryo ate bwe ntegeera nti mu myezi gye nabeeranga naye kino tutere twawukane muwadde sente apangise enju atandika okuba nga akolera eri ate yalinamu omuvubuka omulala wete bba nkitegeera luvannyuma omuvubuka oba omuwala oyo maze omukyawo wano mwesonyiye ku by'okulwala awo namugatwe buli omu kale kati ate munne bya ddala kati akabanga katambulirira addamu akuba ku simu yange asimanyi nali ndi mukwoza nga naye simu nagiconnectinze ku woofer eri ku YouTube nga eri ku music ati akuba ngamba bwani yankubira kiraka customer ni customer nyina ke airtime nja mukubira naye nga akubye na kiro yali sawa ngemu kali nsigala njoza malirizo okwoza malo kunaba ngenda nfune sapa waggulu kati ngamba olwe yankubidde nyiza okusuula sente zino enkyanga nyina omulimu gwenkererako nga nkuba essimu omusajja yagikwata nambuuza gwani nemugamba ati munnaye gwe wankubidde ngasooka nga bw'omanyi omuntu ngasooka anyiiga ayomba atabuka engeri gye ntera okwogera ennyo n'abantu nenzikakkana mpola mpola nemukubira nanganze gundi nemubuuza essimu eno yaani nti yange kati nambuuza gwani oba erinnya lyange yali yaliwulirako n'omuwala eyo bye simanyi nemuganze Jordan oba Fred kati oli abinnyonnyola angamba oli brother washani nga mugamba siri brother we naliko boyfriend we nga ngamba waliko boyfriend we bangaji nemugamba kitute banga tonotono nga twawukanye era sidde nennyonnyo kati oli nazoa nti sorry sina shani Shameira nti yeyakubye ku simu yani ku simu yange ng'akozesa essimu ya bbaawo oli gyali atakubire ex we omusajja batabuka ekiro ekyo kyennyini kuba nava ku simu ng'amukubye nemugaanidde omukazi tomukuba nga tikka ebyo byokola ki fuluma ogende nga ngezako kukansolinga ono omwami asota naye kye namugamba kimu genda weekebeze
era namubuuza wasembadde okwegeza naye nga nze ndi mulwadde era omuwala yansiga obulwadde. Yeah. Lwaki nakyogera sandi kyogedde naye ate yaddamu nga mugaye twesonyiwe n'akubisa n'essimu eyabbaawe ate okitegeera ekyo kyekyanyiiza kwe kumunyonyola musajja nakyankalana nga bwakaaba ne mugaano nange nakaaba n'amufubutula n'akola ki n'agenda kyonna mu byonna muwala bonna bwe nkubuulira amakulu ge nafunamu tewali okujjako empeke yeyo story yange eyakawuka ovaayo otya n'ogamba nti kati ku TikTok ngenda kwogera ku story yange inspiringa abavubuka wekyaviirawo ntandika okuba nga njogera bwali bulumi n'okwekyawa by the way nga mpulira neekooye nga mpulira sikyalina mugaso oba njogedde oba soogedde si nga neeraba nti siina mugaso nga siina muwala gwe njagala kyekisooka nga ne bwe mulaba nga afaanana atya even right now seegomba siinamu yadde kyempulira nga byafa kati ne nga ye nfaaki n'ensi kwe kugamba kanjogere mukadde n'agamba toyogera sooka olindeko ne mugamba maama kanjogere abantu kambabuulira nengamba kanjogere akyali awo nensiba omutima nenga kati kanjogere si nti njagala mukazi ate nange nyina baganda bange eriyo n'abalala bakiyingira nga bwe nakiyingira ate nga n'omuwendo ogwo gukyaliyo okiwulira kuba ebintu bikyasinza okuba nga bitusiiga akawuka oba nga abaana bafuniramu akawuka biringa bibiri sente n'obutamanya kuba kati omwana omuwala essaawa eno tulaba kati nga bwe ndi wano bwe nga nti kati essaawa eno nyina kukwata wano emitwalo 10 ako kavangata si kavangata kati ngamba kankwate wano emitwalo 10 essaawa eno nganze wenkunyonyola bwe manya abo emitwalo 10 nti essaawa eno mpa wano n'omuwala ngenda naye waka mba nkisobola bulungi nnyo ate nga tagenda kutuuka akugambe titugende twekebeza oba yambala bw'aba akuyambye nagamba yambala taba ku famire aba atya ekintu eki elubuto naye ekintu kyemmanyi ku siriimu ebbanga lyembadde n'akawuka siriimu bwe bulwadde obuluma today tomorrow paka kubanga ogezaako kubanga abyerabidde ne musekamu wano n'emikwano gyo nogazi n'enseko nandizisese ndi mulamu ebyaddala ekyo ne kikunyiga nobeera nga abivuddeko tembu etuuka eddagala nogambe ne saa nandibadde nondya mmere ekyo ne kikunyiga mu mutima okiwulira kitegeeza buli lunaku kikubeerako deyiri oba owulira ng'ogenda kufenca ekyo kyekisooka okujjira mu mindyo era tekisobola keera nekikuvaamu era buli kalwadde kofunako bwoluga aba luno lwe luntwala ate oba okitegeera kizibu nnyo okwewa emirembe nobeera ng'oli comfort kobeere ng'ovuga motoka ki oba olina ssente zenkana ki siriimu aluma siriimu va ku kino nti akubye ku ttaka akulumira ddala kuva ku bwongo akumalako emirembe kuba buli kadde weefiringa nga atakola ki ataliiwo banno wano baba baseka nga muli mwena naye nga gwe weerabawo omu abaana abawala ate bo kiralamu kikyukamu right now siri mulwadde buli omu amumanyi nti Ricky mulwadde tekigaana mwana muwala kujja kuga nti Ricky nze fa naawe omwadde wattu kyoba ki nze nkwagala abawala bakugamba nti kanfe naawe agamba nze ndi willing okubeera naawe oba mu mbeera babikugamba kyenkuganze nkugamba mazima sisobola kuyisa lunaku na lumu nga sifunye muwala ajja kuga nti nkwagala abamu nga balwadde abamu nga baki naye kyenzudde ate ku baana abawala abalwadde munnange omuwendo gwabwe ogusinga tegulina basajja nnyo okufuna abasajja bw'aba akisazeewo kati aba ataafuuse mutemu butemu agenda mu buli omu katakola ki nga tafuddeeyo oba saani oba ani amukwanyi oba muto oba mukulu katakola ki nga tafaayo naye nze jaji manyogo asobola okukebeera kati dija tewerabaawo essaawa eno nze ngamuvubuka nti bw'oba tonagera kebeza dija
mutwale nti mulwadde. Okitegedde? Bw'oba tonnakebeza ddiija mutwale nti nina abakyala nga vuga emmotoka eya bbeeyi ng'obulamu bwalimu bweyagaza abami nga balina essente zaabwe nga mulwadde. Ng'anyirira tamanyi mulamu. Okitegedde? Nga tamanyi mulamu naye nga mulwadde naye akaaba n'agamba naye gw'ogumya otya? Gw'ogumya otya? Kati gwe mugwemu mulimira aba mulimira babiri. Kino nkigawa muvubuka kubanga omuvubuka ye muntu akyasinza okuba n'emputtu. Bw'aba tannalabako tasobola keera n'awulira. Tasobola keera ku makya n'awulira. Naye kino kidda gy'oli kubanga bw'oba omira eddagala olimira ogwo. Amaziga go kaboga kaaba otya? Bwe kuba kwerabirira nakola otya? Ate nga waliwo ebisalika kubanga bw'ofuna siriimu bakuga nti tomufuna mulundi gutya. Osobola omufuna leero ng'olina akawuka like akakafuba ng'olina gwe nti oba omubiri gufuukuuka bwe bityo. Kati singa akawuka ko kaba kawukana n'akooli gwe ne weegatta n'oli still musobola okwesiiga. W'olabira nti nze mmira eddagala lya njawulo n'oli amira lya njawulo. Eryasobola okumira empeke 10 nze n'emmira 2 eryamira eza bwe bityo. Oba okitegeera kyawukana. Kati w'osanga amira empeke 10 nga gw'omiremu aba akusiiga. Simanyi oba kitya naye kitwale nti bw'ofuna siriimu kuba eriyo agamba nze bw'enfuna siriimu naani stop mba ngenda kuba nga ndiga kuba mba mmanyi nafa ate era ne kijja nga kirina okuba nga kigambibwa nti bw'oba olwadde siriimu olina okukendeeza ku mulundi gy'obadde weegatta. Toyina kuba nga weegatta nga obadde okola ki? Bw'obadde weegatta olina okukendeeza. Munno ne bw'aba nga alina siriimu y'omu naawe era okendeeza. Kituufu anti kati omubiri gwe teguba guli. Era abantu abavudde ng'ovudde like ng'ova ku having sex tosobola kuba ng'osigadde kyekimu. Era omuntu ono abeera nga akola nnyo sex ebiseera ebisinga naani stop oyo nga talya nga bw'alina kulya tanywa nga bw'alina kunywa tasigala kyekimu. Kitegeeza omubiri ogukola n'amaanyi era n'omuntu on'okutuyana nakola ki? Atuyana. Kale ebyo byonna ogenda osalako kuba obulamu kati buba bufuuse nga kagiraasi. Kwekuuma kubeerawo bwe bityo. Oba okitegeera? Abaana balwadde abawala ng'akugamba Ricky nti Wange omumanyi musajja yansiga akawuka nti nedda maama just kaali kateeteeyi. Omulala agamba bwali bucupa bwa bbiya ng'obwo. Yes, bwali bucupa bwa bbiya ng'obwo 2-3. Naye abakyala mukulu oba obucupa oba osobola okwegulira. Ate bawulira kati essaawa eno bw'okimugamba akuyisa mu maaso ng'atambula akola agenda. Nze nyina omwana gwe naawe gwe basigawo obulwadde baawumusiga mu ngeri ya lusaagosaago. Namuyita n'okumuyita muga nti gwe omusajja gwe bakupangira mulwadde teyanfaako era akasiraani nga kaze kaba kaze teyanfaako. Gwe omuwala nga kirabako akabina. Omwana nga kirabako akabina akyala ti sikini ekola ki? Eyaka kyekimu n'abavubuka nga alaba nti nze nali senkana bwe nti nze nali munene nali nina ekifuba naye byonna obinoonya nga tokyakola ki? Akabina n'okanoonya nga tokyakalabako. Eyo feesi n'oginoonya nga gwe kennyini bwe weetunuulirako omundabirwamu obulakola ki? Kwedduka sirimu aluma ebyaddala. Kati essaawa eno nfaayo nnyo ninga nti kati ze sijja kwegatta ekyo bakiga nti kinkaluubirira kyo nenkita omwenge nenta ebyo nasooka nensooka nsetinga obulamu. Nedda osooka kugoba bulamu kuba kati nze emirimu ate nkola gy'amaanyi nkanika. Okitegeera nyina okuba nga nfaayo nnyo kati ku katime essaawa eno katugambe olina kola kyoteekeddwa kola ki? Kukola. Oteekeddwa kola kyolina kukola. Katugambe nti okwegatta olina kwegatta na nsonga. Okitegedde? Mpa kubiri nti
okola onyumirwe kati nze kati ngaze kenyene tekikyandimu kati ne bwe nga nti ndabye omuwala oba afaanana atya oba afaanana atya era mulabula bwe nti kyopola mikwano gyange nnyo ne bwajja nga afaanana atya mulaba bulabi bwe nti si kyalinamu yadde akasobola okuba nti njagala ebyo byonna ddala era kati kwega nti lwaki tuba tuteekeddwa kola nti kati ku having a family nogisitwaguligira Mungu bwaba kyakuwaddeyo akadde n'obeerawo ng'okola family. Mu ekyo kyonna emyaka mwe weepiikiza wafunayokko omukyala yafunamu ku lubuto? Paka kati osuubira okuzaalayo ku mwana? Mungu bw'aba ageze naye bw'aba nga tageze era nakyo sirina buzibu nakyo sikiinaako buzibu kuba ebyo byonna kati byegamba omanyi lwaki natuka nenzikakaninga kati nfa bwiri nafunako accident yali naalya wano accident eyo bankona ku makyali hali ya kawundu white color ya bankonera wali naalya ku lawundi bwe bankona nenkubawo ki omugongo mu time eyo lwakuba nti empapula zange mukulu wange yazikweka yagano zindaga naye mu time eyo okunkebera nepaka nti ofunyemu okukosebwa n'okuzaala kukuyinza okuba okwaki okwembirigo kati ebyo byonna bwe mbigattagattamu neŋŋamba okitegeera neŋŋamba saagala mmanya oba okitegeera bulungi saagala mmanya naye kyonna mu byonna nga mbeerekereza baganda bange ebintu ebikulu biri ebi ate ng'ekikulu ekikyasinze kapiira ekikyasinze okwekebeza kwandibadde beta naye kati nja kugamba nti ogenda mu ddwaliro ne bakebera ne bagamba ojja kudda nga wayiseewo emyezi emeka kati bw'oba okalina essaawa eyo nga tekalabise bulabisi kubanga kino ekyokwegatta feelings eringa njala titesookera ku makya noga nti leero ndidde completely siddamu kukola ki siriddamu kulya omala okuba wano nga weegasse n'oweta wali ensonda n'olaba omuwala omulala era omubiri ne guddamu ne gukola ki ne gukola noga nti kati oyo naye nkola ki naye si nti omwagala wabula gw'omubiri nga gukoze ki so kyonna mu byonna akapiira kintu kikulu naawe asobodde ogenda ku musaayi kuba kati sijja kuba nti abavubuka oluusi ayagala okufiirwa yadde ebi naye obupiira bubaawo gula obupiirawo buseeka kozesangako modani bw'obanga otya okuteekamu sente ez'omusaayi nga kinaakutwalira n'obudde kapiira kateeke waka kakole ki kabe ndabe kati nazeewo eno mu kyalo gye ndi nimukola ndikolerako eyo mu kyalo nina omuvubuka gwe nalabye ne banga nti naye yalwala neŋŋaano kikkiriza neŋŋaano mulungi nnyo ngalayika bulungi ye yali asitula emmwanyi za muzeeyi kojja wange eyo mu kyalo ng'alina ekifuba naye bw'omulaako kalina okuyimirira eddakiika ezi ekyo kiri ku buli muvubuka essaawa eno kati ate okumanya omuntu ye tawulira essaawa eno kati nga amaze okitegeera nti sirimu gyali olumala omukwana wali bwaweta ensonda bw'ati agenderawo live kati naye bw'alwala wagambira nti ekiro kiri senga kyasobola okukyukamu ne kidda ne kibeera kirala nga amagezi genina essaawa eno ge nalina luli okiwulira kituufu tumala kwekoona ne tujjukira okubuuka naye ate si kye kikyetaagisa kubanga tikirina makulu kuba osobola okutambula nga weetegereza n'otakola ki n'oteekoona oba mukitegeera baganda bange so kyonna mu byonna mbeerekereza nga mbaga nti okwekebeza kintu kikulu obulwadde bungi buluma akiwulira era bangi bakomplaininga nagamba owa kansa naga wa kino kituufu buli omu waali walabiro emwezi n'enjuba naye nkugaye siriimu akulumira ddala kuva ku bwongo akuluma ku ssaawa emu n'akuluma ku mukaaga nga takulumye nti owulira obulumi wabula ng'ali mu bwongo akola ki akutambula nti essaawa yonna alamu egenda kugenda kola ki endamira eddagala okitegedde nga buli kadde olina okijjukira buli kadde ng'olina okijjukira oba okiwulira bangi abalwadde kati wali abavubuka nga akugamba abawala b'embalala tebasiiga kawuka ate ng'omuwendo ogusinze kati we bapaase nkakasa mbalala yebadde esinga abaana abalwadde
sibe kibadde ebyo bifeeko tuve mu ngero eso essaawa eno kati waliwo okuba nti olina kyoyagala okukola naye olina okukola ate kyoteekeddwa okukola kati okusinga obulamu okubaawo ng'oli mulamu kwambala kugaidi essaawa eno kati nganze bwe nandibadde essaawa eno nga sinnabakuga nti kati ngenda kubanga ngenda n'omuwala yenna kati essaawa eno ogiraba sisobola kuga nti singa ndi mulamu nga bwe ntegeera kati kugamba nti ngereseza ku sikini ngereseza ku bode nti omuntu mulamu kuba tojja kugenda okwetegereza ng'ogenza gye bafunira eddagala nga basiwuufu mpaawo nga batono kuliko abaana abasoma kiwulira mulimu abakulu mulimu n'abakulu ddala taliko myaka taliko nsi aluma buli omu oba mweru oba muzungu kuba Sirimu atambulira musaayi ate mwangu nnyo okukwata Sirimu mwangu nnyo okukwata naye waliwo wootakirabira gwe kasita weewa chance nti ebbanga lino lyembadde olaba sirwala nga yeri gyenneewe emabega naye olaba nabadde namulwadde nesirwala nenvugana ni stove kati mmira ddagala kitegeera kati mmira ddagala. Oh my God. Kiri gy'oli kati oga nti nze kangenderewo live okiwulira oba kansigale nga nyomu kati nze nkoze nno nkola era okusinzira bwe nayi kuba kati nkozesa ate obwongo bungi nnyo kulaba nga time yonna we naatuukira nga amaanyi gannafuyeeko ati lisinga nyina kyenkoze eki kyentaddewo ojja tuuka gwekimanyi nti eriyo omuvubuka essaawa ng'afuna emitwalo ng'egi ekinene nnyo olunaku oba ogu gumu naye kankubuulire nti kati okuba kati siyo nti nze bwe nali ndabika bulungi nnyo nze nga sikini n'omuwala atuuka nakubuuza ogikuzisa ki obeera otya okikola otya okulalika okuba nga olabika nga bw'olabika si bwe nti bwe nanze nembala nali sizimanyi nali sikola ki naye Sirimu kati nga bwe ndabika bwe nti obubi okusingako wali emabega omubiri bwe guyoya nti nkoko ng'ogiyitako wali kwata musawo kola ki gula bwe kiba kati kitegeeza obanga akoze ne ka bizinensi akalala nti bw'ofuna omutwalo kuliko 3 ez'akawuka ez'okwerabirira olina okufaayo okulyako bulungi eshegeera bwe bityo okulaba ng'olabikako bw'oti kuba nze era naliseka nabwe nti nali munene nali nyirira naye nga byebyo omuwala essaawa eno amazima gali nti abaana abawala bakola siraba kiki kikutwala musajja kuwa emitwalo 5 bwe giti kebe miliyoni abawala bano babalimu omusajja n'amugamba kanampangisako akayumba ka mitwalo 3 okumala emyezi egi ng'amubalidde miliyoni zeezi amusiga akawuka amuleke n'olubuto mbalina bakaaba okiwulira n'amusiga akawuka ng'amupangisa akazigo emyezi egi n'amulaga nti alina ssente y'oluma amufunisa olubuto n'agenda n'alekawo n'owulira ng'azadde omwana alina akawuka nga n'omukazi alina akawuka kati eyo bato ya bulamu ndala okitegedde. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi olunaku lwaliro tulina omwana mulenzi Ricky Foundation osobola okubeera ng'omunoonyako ku TikTok awo ne mwogeramuko foundation ye ekolera ddala ku baana abalwadde ba Sirimu gwe wenna alina ky'olina osobola okubeera ng'omutukako ku namba y'essimu ndoza kweri ku TikTok wano tetusoma namba z'abaguests ez'essimu naye ng'ate emboozi ye nnungi nnyo banaye mutukkirize tubeerekereze Ricky sibula abantu tugende otubuulidde ekimala amazima ga Katonda njize mu mboozi yo nnyo kinene nnyo. Alright baganda bange amanyi agambi bamita Ssenyonjo Frederick oba Ssenyonga Frederick omulwadde w'akawuka akaleeta mukenenya siri musanyufu nakyo seera sikyenyumirizaamu naye kyenkola ki just kati omulwadde nkukubiriza kumira ddagala kuba kati bwe bulamu nawe watannalwala tonoonya bato ya Sirimu tonoonya kawuka ka Sirimu byo baganda bange okwambala kapiira kikulu n'okebeza kikulu naye. Alright baganda bange amanya mbajjukiza nti bampita Ssenyonjo Frederick omulwadde w'akawuka akaleeta mukenenya ne mbaga nti sikyenyumirizaamu nti nkiri wabula kati kyendi
era njiiya era oba nayiiya kuba oba baatuyiiyiza nti kati ffe abalwadde tuba n'eddagala lye tumira naye ate nalyo si lyangu kukola ki kumira. Nenkubiriza abalwadde nti mukole ki mumire eddagala kuba kyekikola ki kyekiriwo. Naye kugaa nti gwe atannalwala tonoonya kawuka ka mukenenya kubanga oyinza okulaba nze ng'oyinza okuboga nti nnyinza okubaawo ng'oyo ate nga nze nange byendi birala nga tojja kusobola kubanga Fred oba okitegeera. Nvubuka omuwala ekibanga ekizibu kyo kya ssente eri abasajja bawala banno bakola genda okole ki genda okole. N'abalenzi bashuga mami tebabasiga obulwadde genda okole obulamu butambule mpola mpola. N'ekikulu kya byonna ng'olabye omukazi ky'osooka okumanya nti buli muntu mulwadde, olabye omulenzi manya nti buli muntu muki mulwadde. Baganda bange mbasiibudde mbeere bulungi. Bannange twagala okubebaza nti bwebale nnyo okutulaba. Yenze Hadija Kigozi kwe tuli ku mitimbagano egy'enjawulo ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter. Abateekamu ssente be ba BBH Travels nga bano bakolera visa ekutwala Dubai. Baganda ffe aba Global Links bali awo India, bano bakuleetera ebintu okubijja India ate ne babireeta Uganda. Bannaffe aba Shukran Herbal Pure Solutions nga bano bakola ku ddagala Uganda gwe omukyala ayagala okutereza amakaago okwewunda mu kisenge, abaami abatono mu size, abalina diabetes oba sukaali ne pressure babakolako bulambalamba. Bannaffe aba Star Fever bano batwala abantu Kuwait, mpozi ate n'aba Platinum Wellness Spa bano bakugamba nti be bakafulu mu kunyiga ebinywa gendayo bakoleko ka massage. Yenze HK Media Hadija Kigozi nga bulijjo ne Jona ku kamera mweraba.